kanoni tubaniriza nnyo mwebale nnyo okutulaba mwebale okubanga mutugoberera beti Miiro Muzukulu wa Gabunga gemanya tuse n'ebyemizannyo bangi mubadde mubuuza ate ebyemizannyo binajjadde naye kati tutandise wano wetutandikidde naye ebimu ku ebyo bye tuyinayo olunaku olwaleero era by'oba olindirira olunaku olwaleero ttiimu yaffe ey'abakyala egenda maaso n'okutendekebwa nga yeetegekera omupiira wegenda okuzannya ogw'okusunsulamu n'eggwanga lya DR Congo ogenda okubeerawo ku wiikendi olunaku olwaleero ebadde n'okutendekebwa e Lugogo liigi y'ababinywera eya Star Times Uganda Premier League naye olunaku olwaleero osobola okuba ng'oyitako wali e Nakivubo n'olaba Team Express ng'eri ne ttiimu eyo eya Lugazi FC ate n'ekikopo ekya Bulaaya olunaku olwaleero kiddamu UEFA Champions League Arsenal ng'ali waka yakakubwa mu liigi agenda kudduka ne ttiimu ya Shakhtar Donetsk ya Ukraine ttiimu ya AC Milan nga nayo yawangudde wali mu ggwanga erya Italy nayo eri mu nsiike olunaku olwaleero eri ne ttiimu ya Club Brugge ate kwoteeka ne ttiimu eya Monaco nayo egenda kukyaza ttiimu ya Red Star Belgrade kwoteeka ne ttiimu z'endala nnyingi olunaku olwaleero ebisingakaawo tujja kuba nga tweyongera mugende mu maaso n'okuba nga mutulaba era nga mugoberera n'okwagala omukutu guno ogwa KANONI Media Uganda bingi nnyo bye mujja okufuna kuva mu nsiike y'ebyemizannyo ebyobusuubuzi nga ebitambula ebya bulijjo obulimi n'obulunzi ate ng'olina abakugu byonna ojja kuba nga obifunira ddala mugende mu maaso n'okuba nga mutugoberera ku YouTube nga musubscribinga ate era n'okugenda mu maaso n'okuba nga mulayikinga byonna bye tubawa tuli beeteefuteefu okuba nga tubongerako mu kumanya kwe mulina n'okwekulaakulanya era nga bwe tukimanyi teams mu mupiira gy'amasaza ga Buganda giri ku final ennaku z'omwezi nga 2 final wakati w'essaza lya Buddu ne Kyaggwe kati ekiriwo ttiimu zigenda maaso n'okuba nga zeeteekateeka ziraba ani akiwangula jjukira Buddu etuuse ku final omulundi ogw'omusanvu naye ng'ono enoonya ekikopo ekyokusatu ate Kyaggwe etuuseyo omulundi gwayo ogusooka naye eyagala kukola byafaayo mujjukire tugenda kubeera mu kisaawe e Namboole era oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'emipiira gy'amasaza final tezibeera Namboole zikomyewo tusuubira abantu abangi naye nga mu kyo ttiimu zigenda maaso zeeteeketeeke bulungi zibe nga zikisaanyiza okuwa abantu ekyo kyennyini kye babadde basuubira okuva mu masaza ago gombi ku finals ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogujja ogwa Museenene final wakati w'essaza lya Buddu batabani ba Pookino n'essaza lya Kyaggwe batabani ba Ssekiboobo ku final e Namboole jjukira Buddu okutuuka wano yasobodde kujjamu kabula ku semi final ate bannaffe aba Kyaggwe okutuuka wano bajjeemu Buddu bajjeemu Kyaddondo musonyiweko ku final okutuuka wano ate Kyaggwe basobodde okugyamu essaza lya Buweekula okuba nga batuuka ku final naye nga bwe nkugambye jjukira essaza lya Buddu baddi ku final omulundi ogw'omusanvu babadde bakabirayo emirundi 6 mu egyo emirundi 6 balinamu emirundi 2 nga bawangula ekikopo kino eky'amasaza nga n'omulundi ogutajja kwerabirwa gwe gusingo ng'ekuba Buddu goozi 5 ku bwereere mu kisaawe e Namboole bangi aba Buddu tebaagala na kubiwulirako ate Kyaggwe anoonya omulundi gwe ogusookedde ddala okuba ng'awangula ekikopo kino kubanga tatuukanga ku final atuukako omulundi ogusooka naye tetujja kwerabira nti abalina ekikopo kino be bannaffe abaabulemeezi abaakubwa nga ne batasobola na kutuuka wano we bali we tuli kati ku final naye nga be balina ekikopo kino naye nga mu byafaayo by'amasaza ga Buganda bukyanga gajja gabaawo bannaffe abagomba be bakyasinze okuwangula emirundi emingi naye ku mulundi guno tebasobola na kuva mu kibinja naye nga be bakyasinze okukiwangula emirundi emingi mpozi abujjukirako ko ku baali bazze bawangulakoko Buddu nga bwe nkugambye alina emirundi 2 ng'awangula Gomba yakyasinze okuwangula Singo naye yawangula Kayinda Mawokota naye yali awangudde ku kikopo kino ne Busiro naye yawangulakoko oba oliawo ge gamu ku ago genzijukira agazze gawangula ku kikopo kino eky'amasaza ga Buganda nga tumaliriza eby'amasaza bannange tubakowoola tubeereyo ennaku z'omwezi nga 2
mu kisaawe Namboole tuvugirize omutanda ku fayina eyo ey'amasaza. Bannabuddu mbakoowola era nga bwemanyi Buddu yeekulembera mu nsonga zonna ate ne bannakyaggwe n'Obuganda ffenna nammwe mwena abantu abali mu Buganda kubanga Buganda tusola tuggweere Namboole. Nga tumalirizaawo era ngenda maaso n'okuba nga mbajjukiza abalabi baffe abalaba Kanoni Media Uganda nti tugenda kubeera nga wano wennyini ku mukutu gwaffe ate ofunirako n'akapapula tips ezigenda maaso n'okuba nga zikyusa obulamu bwo. Big Odds International Big Odds Family tugenda maaso n'okuba nga tukuwa emipiira gyaffe giba fixed, tuba ne half time, full time, tuba ne collect scores. Tuyina business ya East Africa omwegyo emipiira ffe tugyetegekera giva mu leagues ezi wano mu East Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda. Ffe tuzitegeka bulungi nnyo tugenda maaso n'okuba nga tuzikuwa tukuwa half time, full time, collect scores. Ate kati nga tuyinawo ne VVIP OD2 gye tutambula nayo emipiira egyo gyonna ojja kusobola okuba nga ogifuna bulungi singa onaaba nga otugoberedde. Buli lunaku tujja kusuulirangayo ate era n'okubuulira osobola okuba nga otwegattako otya tulina enamba zaffe ez'amasimu osobola okuba nga otunoonya ku masimu gaffe ago ge tujja okuba nga tukuwa ate era ne ku TikTok gye tuli era ojja kuba nga otugoberera bulungi nnyo Big International Big Odds Family ogende maaso n'okuba nga ate omanya engeri gy'oyinza okuba nga ofuna emipiira gyaffe. Sigala nga ogenda maaso n'okuba nga otugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube ogwa Kanoni Media Uganda. Subscribinga ojja kuba nga otufuna bulungi. Tuli ku Facebook, likinga page yaffe Kanoni Media Uganda era ojja kuba nga ofuna programs zaffe zonna bulungi nnyo. Ate ne WhatsApp nawo osobola okuba nga otufuna bulungi. Kati ku WhatsApp ojja kuba nga otufunira ku namba eya 0705 69 99 not 705 69 99 butereevu. Egyo emikutu gyonna weetuli ojja kuba nga ogoberera bulungi nnyo. Tukugambye program zonna ogenda kuba nga ozifuna bulungi. Gwayagala okufuna amagezi mu kulima n'okulunda, oyagala okufuna aba experts abannyonnyola ku ebyo by'otambuza biri bitya, onoonya obutale ku ebyo by'otunda tumanyi wa woyinza kufuna butale, beera genda otugoberere ku mukutu gwaffe guno ogwa Kanoni Media Uganda byonna ojja kuba nga obifuna bulungi. Ebyemizannyo ojja kuba nga obifuna ate mu ngeri y'enjawulo ojja kufuniramu ne tips ezikyusa obulamu bwo n'ensonga endala zonna nga bwe zitambula mu ggwanga bwe twekwate. Facebook nga bwe nkugambye likinga gye tuli, subscribinga ku YouTube ate ne ku WhatsApp tugoberere, ne ku TikTok gye tuli Kanoni Media Uganda ye username gye tukozesa ojja kuba nga otufuna bulungi. Beti Miiro Muzukulu wa Gabunga wano Kanoni Media Uganda. Mubeere bulungi, mwerabe.